mubuuza Dr. Jose Chameleone nga mwesimbye mwenna bato ina hiti 5 fukamira fukamira kutaka omubuuzi kyekitiibwa Dr. Jose Chameleone mwalina okutambulira naye nga amazaali bw'amalu njogedde gwesima kididi kutaka tuwamenye fikigaza kutaka alimpa Yesu lisina mutwe sina alien skin kutaka alien skin taina fukamira kutaka yambye kutaka fukamira nga aboza fukamira milioni byakoze tanaba yadde nedda fikigaza tomuteeka mu luwunga lwaba kididi ndi bafukamire wabula manya alien skin ali siyewombekako n'amubuuza nambye kutaka katekererirwa abafukamira ne alien afukamire kati ayinza okwewombekako ekingisa hayeka gwe nzikiriza yayinza okugira mu bwati palaso yayinza ogira mu bwati awo bonna simanya nze Justin nantume kutaka era njagala kusooka na kino kinyambye n'empuliriza ku byempuliriza mpulidde ng'abantu Gandala Rokana nnyonnyonnyodde ensonga ze kale maama ffe tulabye ennaku kamiliyoni abo abaana abo ne bagobesa ennyimba z'abantu ku leediyo kale abaana abo tebalina kye bakoze tebalwaniridde copyright paka baatunda ennyimba zaabwe wakasiwukira kale omwana oyo bagundi ba good life bo ne bakola nnyo kale ne bagenda amanya ne bafuna gundi kale baafuna ne BET wa Dice Prince yagitwala kale ne babeera nomine ne banya ku countdown kubanga kamiliyoni kakatasola kubenkana njagala okutwala mukisa guno bategeeza emyaka gye namala ku radio nze nateranga okugamba abantu nti bw'osanga kamiliyoni fukamira omubuuzi tetuddangamu nga tukoze 360 degrees anything manya kuleeta bayimbi nga good life yate yaleetaani and awatali kamiliyoni tewandibaddewo good life kubande bandi badde uwe kuoza ngatoze kufuna inspiration kufuna mu tetukiddangamu mu Uganda nambe mukati oyo musajja bamuyita Mayanja mbabuuliridde wano byonna gata good life yo gizinge byonna byoyagala okwogera ne ziggwe red and butter zaabwe yogera byonna byoyagala okwogera mbanya gundi yakola bwati mbanya tekino logi ajja kubagatta bonna bakube walite mu muzanyirangako that is my opinion oyo technology ng'ogasse manya byonna ebyamusobako n'abaani manya abakola ki manya good life wetukira mu 2014 nalimva ku Sapienza kugenda ku Subi kugenda ku Sapienza ngegudde bino byagundi Moses Radio labane gundi je nkwate nchamu kitegedde yongera mu wane motoka 2 mwine ebedduke kagasseewo mbadde mbategeeza nti ngegudde okufa kwa Moses Radio kwe kugezaako okutijja kwa banna Uganda totumanyi ffe omuntu amala kufa nitumujjukira Paul Job Kafero tayali wa amaanyi n'ensonda nyezo n'ennyiba zaatunda luvannyuma olw'okuba yali afudde. Moses Radio wakolera neera n'entunga bamaze okwabulukukamu. Nga Good Life ena naagira akoze Angel Music n'ebirala bw'amala okufa bambi awo mulemirembe okutijja kwaffe abaagala abafudde ne kujja. Technology tomuzanyiranga. Oyo musajja gy'alogera tomuzanyiranga. Ajja n'abakuba baaliwa. Ne muddawo ne mutagala n'obuyimba bwamwe n'abakuba forever. Ne muddawo ne mutagala n'obutu bwamwe n'abakuba manyanzigulira. Akasajja kalala nze mbabuulira tetukepankirangako international local n'ebirala nga tuvudde mu by'okuzannya. Ebyo tuvive nako. Good Life yakola njagala. Era maama Kiwa ne Chameleone technology. Mulala nnyo musicale byonna nga tubigasse manya leeta Fruity Loops oba teyamuleeta Good Life nge yakola ki Good Life was just a participant a practitioner okujja obuzi okwetabamu Chameleone yazena n'asomooza there is a participant a practitioner a player asobola okuinspiringa abantu nze mbadde kompayira ku radio twali ku Subi FM dictator Maka n'abaako byayogera Chameleone bwe yajja Masembe n'agamba tu boycotting Chameleone ne mugamba Chameleone tebamuboycotting emyezi 2 gye twamalanga tu boycotting playlist nga zinsumbuwa Chameleone is just like Eagles production yawamu oji boycotting ye yabalutaye bagundi industry ne Chameleone ajje nyimba ze mu industry osigazemeza Good Life bane bana nje nabba kuba bamfune we parking
technology tetukigezangako n'obulamu bwaffe buli amusanga nsanyusa nnyo buli muntu yenna ndabye gaseninga bakola ka clip bangi beetaaga okufukamira mu kasibiyota nno baaba bulungi engatto tezitukula wadde emmere saalidde munaaze engalo munaaze chameleon technology bannaye mwine ekibuuzo ekirala kati Rogani agamba naye omwana ono bw'ali atama Selector kati ntegedde nti ate gwe tonfunye bulungi unze mwana gw'oli mubi nnyo ozze n'oyogera n'okatalinga n'obagamba abaana sinnazala wako nze bano bw'oba ogamba omuntu omufukaamirira Chameleon munyiri katono nnyo okumufukaamirira nze nkitwala mu ngeri y'okubeera metaphoric okubeera ogikozesa nga metaphor nga bw'ogamba nti embwa eyeyimba okitegeera necessarily oyinza obutagamba artist nti bw'osanga Chameleon fukamira omubuuze ng'okoze eki ng'ofukamidde okitegeera naye bino ebiboozibozi bye tutera okuba nabyo ffe ab'amawulire nga tukutte bukwasi ne twetoolooza olujegere lwonna tuga mu byonna Chameleon oyo kambabuulire mmwe Chameleon akubye generation zonna ezizze n'aziyitamu abalala bananaagira sijja boogera kuba abantu akuloga ekitundu akuloga ekyo ekibala newekanga olina ovakkedo ku mutwe technology abaddewo oyo omusajja okubanga olwayo akyasobola okukuba hiiti and Chameleon okusigala nga akyali number 1 abafirika abalala basita gwe balaba ne bakankana omanyi waliwo ebintu ebyama Chameleon ayina ensi zaafukamiza leave alone being nominated mu nsi emu bamanya wafunyeyo nomination Chameleon ayina ensi gyagenda nga bamutegeera nze ngezaako nembuuza wano bagaayigayi oba basanze manya ba Puerto Rico oba nosanze abaheiri mwe biyita aba Haiti manyi kati mwe bali ba mu kyalo abaheiri obasanga n'obuuza aba West Africa omu ku bantu gwe bamanyi erya ddala nga balina n'ennyimba zibamanyi is technology oyo mwe bannange mbabuulira nja kukuba omwana omuggo Selector mu statements zange nkugambye bw'ombuuza kuba the gods mu industry muno Chameleon mubi era Selector banga litwadde ero nanga twogera nga tuli off camera oba tuli ki nali mpagira Bebe Cool naye nagamba nga ntya sagamba Chameleon mu nnyango kati kiki badogamba nti ba good life bye basinza okukolera industry nze kyesaagala Selector sigambye nti tomutegedde bulungi nze nkugambye abatulekera wanu mwana gwoyige Selector Williams Red and Weasel the barrier gye ba breakinga eba was stand nene in this industry than other artists ba breakinga bichi bannange Selector bafana breakinze and on amia so Selector atono nnyo mulokole good life nga tevumye Bebe Cool na Chameleon tewali good life uli ono omwana bannayikannyimuke mukulwa mukama okukola okuzimba Pentagon Sitani ne zuwena zezimu kwe twazanyira ebyobufuzi ebireeta good life ngera good life bweba tesoomozeza Chameleon na one baby bantan nga bino ebyamanya gundi baali bakabi twamala kulinda bwambi omwana naafe tebesoomoza tebeekubanga bali ababiri nanti kati bali babasatu tusooke tubaleke naye njagala kino ekya Jose Chameleon okugamba mbu manya ba good life bakola nnyo awatali Bebe Cool na Chameleon mu show business abo abaana tebaaliwo nenga kubonna anti Selector bali kubonna gwe basinga okukuba bali bakuba Bebe Cool Chameleon bamuyimba anti amuyimba mu katono kamiri di technology bwe bityo naye kuwulira mwana gwe Chameleon wakabi nchikubulia Selector wakabi wakabi good life yasinga okukolera industry yagikolera ki industry apart from releasing songs and performing them Selector bana abaana Selector kye bakola banji kyali kibalemenga bana abasajja bakubya akantu bakasibe kwe kati kalemeddewo ekyaki ugambye bumanya bana abasajja ba Chameleon bajja ne babera selfish good life yayambani era baberanga ku Neverland yabo kwenywera bia waabwe na kufulumya nyimba na kukwamba Selector
Selector. Waliwo omuntu. Omanyi selector omanyi olaba abantu abalogo. Tolabanga yo mulogo ku kyalo nga bamala mugobako enkuba n'etonnya. Omanyi oyo omulogo nti ayinza okuba wangadde ku kyalo. N'abeerawo ebbanga eryo lyonna abantu ne babonaabona nga tebafuna nkuba. Naye kasita omuntu ajja n'agobawo omulogo oyo. Omanyi ekyalo bwe kimusinza kuba ekyalo kiba kifunye ku nkuba n'etonnya. Akati kankuddemu. Good Life deal yajja Chameleone n'agwa. Teyagwa. Okitegedde naye ogambye Chameleone mu ngeri ya metafa gwe bajja ne bamutuuzaako. Chameleone bwe yatuula oba Good Life. Selector, nze ndi kwaba abantu akakundi kabwe kabali basibya akabasatu. Abasajja bali tebakkiriza kayitamu. Era selector, bafana balaba, bafana yali eri. Eno simanyamu bagira batya? Back to life ne musajja we yamoze. Bonanga baliyo bashiba baliyo bavuya. Bakenzo nga baliyo wonna bavuya. Ne ba ready and wizo bwe bajja ne bamanya nti abaana basosinsimula hiti 5 6. Ne bate ennyimba nga nyingi ne bakuba ennyuzi nga selector ne bokola countdown nga asingako ennyimba ready and wizo. Okitegedde? Ne luli selector wakola nga countdown ng'obeera n'abayimbi bo nga mulina okuba mu Bebe Kulu, mulina okuba mu Bobi Wine, mulina okuba mu Chameleone, Juliana Kanyomozi, Ronald Mayinja. Ekyo tekyagaana Hildaman kuyimba, tekyagaana Tigani kuyimba, tekyagaana Cindy kuva mu Blue 3, tekyagaana Grace nakimala kusigala nga abeera ku countdown. Good Life teyina lwe yajja nnyo n'ebeera awo ndi. Actually kimu ku byatunda Good Life controversy. Music omulungi baamuyina. Ate mmwe mwakyogedde nti music omulungi tamala. Abaana nze actually points ezisinza okuntakula obwongo. Zez'okuba nti tusobola okubeera mu discussion ne tugamba nti Chameleone ddala industry alinga atagikoledde mbu Good Life eringa ekoleredde industry okusinga technology. Chameleone alina nyimba mmeka ze yakolera Nairobi ne zihiting e Kampala? Tami nombuza gwe. Ndi n'olupapula genda maaso lokani. Nedda mbulire njagala nziremu kati angambe nti kunyimba Chameleone yakola olimbo lwa hiting e Kampala. Chameleone yakola lwali lumu lwakolera Kenya. Mama mia anti nange kyerabidde ekirala nti omuntu bw'abanga yagenda e Nairobi najjayo n'agenda ogopa DJs n'ababbako software gwe yakomya wano e Uganda n'atandika okuloopinga ebigombe ku producing ennyimba. Ekyo kimwesa credit kuba music wa Chameleone si yamutambuza. Kitegeera olimba nze sijjako Chameleone credit. Chameleone mu creditinga, he is one of the gods of this industry. Kyenjagala mukkirize competition selector we asobola okunyumiza Tamino saawa zino edda gomanya edda wacha abayimbi ba Khalifa bayitawo mangu babafana aba Eddie Kenzo baani abo bonna abayimbi bola abaliko kati abayitawo emyaka ejedda bayitawo mangu lwaki dagala asirwanga yeko kukuba katobongo uyitawo okitegedde Uganda wange togera leka maleyo Tamino ine emyaka emeka kansoke nkubuza ine emyaka emeka so jogera njagala olete promoter omanyi wakimbadde njagala kugenda na selector kuba selector yabaddewo ng'alaba abantu batambuza endongo bamisa akyabo bola befuga endongo ene ya Uganda lwaki nkugambye baali awantu nga bazanyirawo bokka ng'agenda ku CBS n'ateekawo budget okitegedde ng'eye kaya be baliwo okitegedde agamba Tesson Styles gwe weebuuze omusajja gundi bwe lutayabwe yabeeyawulako n'akola bandi ye n'ekitooke n'akola eyiye Eagles yasigalawo simanya Golden bali bafunye competition bano abasajja tebalina competition bw'okimanyi twabeerangawo nga tugamba namba emu Chameleone namba 2 Bobi Wine wa Bebe Kulu okitegedde kwegamba gwe mubeera mutya myaka 10 gwe n'oŋŋamba nti waliwo competition y'abantu ng'abasatu bali wali balemeddewo ate nga n'abo abasatu abavuganya bali mu bibiina byabwe anti munange bo bakola kye bayita shopping wama wangi fayinga mbadde njagala kutegeeza abo bennyini bateesanga na ddi ani agenda okuta oluyimba okusooka kati fayinigayi wamanze kamalize na kino nga selector agenda kujjamu anampakanya ajja kumpakanya nze muwa amazima
Kambagambe abantu abalina okusinga okuwa respect mu industry eno bamanyi babayita Ready and Weasel. Lwaki? If it's not Ready and Weasel, Bakenzo tebandize. Temwandire bakingi saha. Temwandirabye bashiba. Temwandirabye ba n'eminti bakalifa wona bafuna temwandibalabye. Lwaki? Bana abasajja be bajja ne babreakinga dominance y'abana abasajja gye baali basibyewo. Okitegedde? Jeff Chiwa n'agenda n'asiba ekiwayi ky'abayimbi General Zamba, Rabadabba, Gift of Kado, Bani Banavio bonna bapita yasiba ekiwayi ky'abayimbi nga ne bw'obaani ssebo era nga hiti eziwa ne Kampala zivaawo. Ready and Weasel ba breaking dominance y'abasajja. Naye abasajja baali basibye ekiwayi nga tewali buli ajja ne yeekoonako nga kirira ngaddayo. Buli ajja ne yeekoonako nga kirira ngaddayo. Ate ba Ready and Weasel bawera credit nti ne Jeff Chiwe yalina amaanyi agakola ekyo ekintu yali atidde nga talina bayimbi bakikola nabo. Jeff Chiwe amala kulaba nga bapromote olimba n'akudata ne lukuba n'agamba engatta Radio ne Weasel kikola nga ate jjukira yabeeranga nabo nga aliwo akamiliyoni nga takiraba. Okitegeera? Yakiraba amaze kwegatta mulimba n'akudata n'agamba kati tukole ennyimba nga tuli fekka. Bano abasajja baali mu nnyanja yaabwe nga be bateekamu omanyi okubeera mu nnyanja nga yegwe muvubi gwakwatisa amateeka ogamba abantu temuvubisa mukokota nga gwevubisa mukokota. Tamino nga nakujumiriza vulugu ali mu ndongo ye Uganda abasajja abo abayimbi be basuula nga basasula abantu ku radio bagana okuba music waabwe. Okitegedde? Bayimbi bangi be basuula. Okitegedde? Okubeerawo kwabwe. Success yaabwe ye yaviirako industry ya Uganda okugwa. Kino nkikubuulira. Kuba success yaabwe baalinyirira buli kimu. Baalinyirira buli kimu ekinotwala industry maaso. Bw'okimanyi nti abasajja abo be bajjawo method y'otunda album lwakuba omuyimbi omu baali tebagula music we n'agamba nze kandete CD. Nenga abayimbi baali batunda album zaabwe nga bafuna ssente. Omuyimbi nga atunda album n'afuna miliyoni ze 15, 20, 6, 7, 8, 9, 10 bw'atyo. Okitegedde? Nga Steve Jean Sebata asobola okumuwa emmotoka n'amugamba onkoledde album baasimanya ya ddole y'omwana yiiyo etunze nkuwadde emmotoka yiiyo. Bwe njagala ompeeyo omuyimbi asobola okuba produce emmotoka kati. Bwe baleeta industry enjavu lwabo basajja. Ate Katonda atuyambye nabo bawangadde ne babeerawo ne baloza ku bwavu obwo ne batandika okusabirizanga ensi eraba kituyambye. Okitegedde? Kati respect Chameleone njimuwa ayimbye naye waliwo ekintu bw'ogenda into depth. Bwe ziba nnyimba kino nkikubuulira teri luyimba Chameleone lwayimbe Ready and Weasel lwatayimba teruliiyo. Chameleone ekintu kye yakola Ready and Weasel kye bataakola kiri eki nti ba Ready and Weasel baati ogenda ku Kyadondo Cricket Oval baati ogenda wa oba ogenda ku rugby ground ne kuki nti ne Cricket Oval nti bakuba abantu awanene. Konsati zaabwe zisinga bazikola mu Hotel Africana. Okitegedde? Ne muganda wange Chameleone waba yajja endongo ya Uganda n'agituuza ku kakadde. Ba Ready and Weasel bajja endongo ya Uganda ku miliyoni 3 ne bajingiza miliyoni 7. Ne bakimanya nti omuyimbi asobola okubeera Kampala n'asaba obukadde 7 bungenda kuyimba ne babumuwa. Okitegedde? Ba Ready and Weasel be basooka okubanga be bantu abali respectable betufulumiza wane Kampala ku international scene nga bayimba ebyaddala nga n'omuntu awoli n'agamba na Uganda yina abayimbi bayita Ready and Weasel. Peace Square netukane kuleve bagamba bannange njagala mba kubye twagala tuwa yaffe gye tugenda okuba mu Africa bayimbe mu 2025 twagala tutambule nammwe. Okitegedde? Ready and Weasel bakoze ebintu. They are the first Ugandans to ever have a song top the MTV Best Countdown. Okitegedde? Negwanga MTV Best Countdown ebiseera ogimanyi abasajja balabize shoulders n'abantu abakabi. Okitegedde? On merit. Okitegedde? Kati bwe muba mwogera ku musajja nze muwe ekitiibwa naye nze nkugamba they've done more harm to this industry than good. Era njagala mujjukire ebyokuleeta Fruity Loops gwe bagambye wane Kampala tewaliwo producer bakola nnyimba ebyo ebiseera. Gwe kyogamba Chameleone Selector njagala mbuulire Dream Studio ya mwaka ki? Selector taliiko.
kuba Dream Studio yaliwo wano ali mu kwekubira Nze okubisa simu nalo- simanyi lwaki. Selector nze mbeerako nga mpuliriza njagala olumu mba njagala kuwuliriza mpulire. Gwe Selector, muzeeyi Dream- w'obugalubindi Dream ya todduka. Dream Studio ya mwaka ki? Dream Studios ya 2022 Kasiwuukira ya mwaka ki? kuba yatandika n'esooka ebeera mu wiring omwo nga tugendayo byaffe byabagundi abo Tony Wars bapade byebintu bibyo then abantu ogitegera bagitegera later on nga ba message batandise ogikkiririzaamu. So Baali bakubisa nga logiki mpuliriza oba njagala kusooka kuwulira gundi yamu. anti Selector nyina kye njagala anti nze nga mmaliriza nyina obuntu bwange bwe nkubuzaamu katono just baali bakubisa logiki oba Fruity Loops naye nga bagamba simanya omusajja agenda najja ekibala Kenya n'akireeta Chameleone yatukolera ennyimba mmeka ayina ennyimba mmeka yakola ennyimba mmeka oyo Chameleone yakola ennyimba mmeka Anko, kino tekiri ku nnyimba, kino kiri ku legacy. Ne ogambye nti no yes, wakanya legacy ya Chameleone naye byogamba mbu simanyi omuntu amusanga afukamire onfukamire kyanga ongamba kyanfukamire nga watta mama wange ne taata wange. Uliriza, byogadde ebituufu ku Radio and Weasel and wow, bakola omulimu gw'amaanyi baatugaana ku accent okulaba nga baali bagenda ku relocating abeere nga mu Uganda bajja mbuzi ku performinga naye Dr. Jose Chameleone yafunanga nominations eziri ku international level. I think ekyo naawe okimanyi sijja kyogera nnyo bingi nnyo kuba ku internet okwo kwebiri. Dr. Jose Chameleone nomination gyayina yakabi eryemu MTV Europe yokka gyayina mpaayo endala. He paved the way for Radio and Weasel. He paved the way. Talina we gyeba pavingira ng'ate yabagobabugo binabaogera. Which way did he pave? Nze kyenjagala ku Dr. Jose Chameleone n'abasigadde abo. Yes, oyinza okugamba nti bakola because buli kintu kibeerako ekinegativity. Naye abasajja abo bacreatinga kye bayita show business, music business. Be bagitandika show business abayimbi batandika okubeera nga baba respectinga nti competition nti walabanga competition yaabwe yainspiringa abantu bangi nnyo. Chameleone tebagendanga mu kirabu kulwana bulwanyi kwekuba mpi but beezimbanga nti n'otunuulira nti Bobi Wine asimye omusingi azimbye, Chameleone asimye omusingi atandise naye okusitula emmotoka baziguze bawasizza. Okitegeera ekintu ekyo? Tamino eyo si ndongo muganda wange. Tamino Wizkid yasooka kolaga ddi emmotoka ye? Wasooka ddi okola emmotoka ya Wizkid? Nze ensonga lwaki njogedde eyo statement obadde ogamba nti abasajja batisese nnyo industry naye ne weerabira nti abasajja abo boogamba nti abase industry nabo munnange baalwana bulwanyi okola ki okulaba nga batuuka we batuuse okuvaayo. Yes, regardless nti waliwo abajjanga regardless olaba nti waliwo abajjanga ne bakola ki ne babeekoonako naye music at that particular time competition yaliwo blood nga competition weeri nti watunuliranga gaye ono yakuba kagoma ka Lubendera yajja n'akankanyamu n'olaba oli naye najja n'akankanyamu n'oli n'omulaba nga akankanyamu awo ba Radio and Weasel nabo ne bakola ki ne bajja ne bakubira ddala ekintu ne bakikola ki ne bakyabuluza naye akasajja ke bayita Dr. Jose Chameleone kaategeera omuzannyo we baguzannya. Tamino nze sinawankanako ndi Chameleone wakabi emirundi 10 nga gye nkopezza okitegedde naye nze njagala kulaga byonna by'oyogera benefits zaabwe ziri personal. Okitegedde omuntu yenna abeera successful mu nsi benefits ze zibaako ne branches n'abantu abalala baziwulira. Singa nkubuuza abantu bameka ba benefiti nze mu success ya Chameleone okitegedde mu industry bameka gwe njagala ngamba ono Chameleone yamuguluminga wakabi mu industry abantu bonna bali awo babonaabona bobonyaabonyi okitegedde lwa nsonga industry baginorowinga to themselves nti they're the alpha and omega. Abo basajja abagobyanga n'abantu ku rediyo n'agamba yanvuba mugobe mugjeeko okitegedde kati woba ogamba bapevingirawe ku Radio and Weasel wangi lwaki oba omuvuma? Teri muntu ali immune ku criticism taliiyo kuba wano abayimbi kasita oyogerako ekintu ng'agamba omuvumye okitegedde kati kyenjagala Tamino okkirize ebintu bye baakola byali inward looking ku bo nga bo
okitegedde but industry wise kati kankubuze terminal okumanya ebintu bye bakola byali inward looking omusajja yennyini gwe twogerako Chameleone dokita owakabi okimanyi paka nakati akyakaayana okufuna rights za music wenti bwe yali amutunza Lusiini yamugula ne rights zona azitunda oyo kituufu okitegeera kyenkugamba nti bali too selfish to an extent that even when they needed experts and legal brains to sign documents they never thought about it. No, tosobola kukimunenyeza that particular time because yali akyali mwana muto. Lwaki omunenya ye lwaki Lusiini agula music yabayina abakola endagaano ezo ezikubba kyogamba Chameleone takimanyi nti lawyer yeetagisa ebiseera ebyo. Togenda kunenya Dr. Jose Chameleone because ogenda kunenya system yammwe emmwe nga Bannayuganda. System yammwe nga we yatambulanga. Dr. Jose Chameleone ye yakola omugwe n'ayimba n'akola album n'atuddako ze yatunda naye tosobola kumunenya nti y'omu ku bantu abaayitira okubeera nga tebakyagula album. Omanyi omusajja gwe bayita Katende? Mumanyi bulungi nnyo. Jimmy Katumba omumanyi? Mumanyi. Ani yamusayininga? Simanyi yamusayininga. Katende yamusayininga eddoboozi n'amusayininga erinnya lye n'ebigambo ebimuvaamu. Gwali mwaka ki? Kakati ku nsonga yo yennyini gy'oyogeddeko muganda wange. Nze ndi mu kwogera ku Dr. Jose Chameleone, njogera ne ku music how it is going. Regardless whether bamusayininga, ekyo bamusayininga mu butamanya. Okitegeera mu butamanya bwe butalowooza kigenda kumwapeningako mu maaso ye nga y'omuntu. Okitegeera ekintu ekyo. So wojja ku kye bayita copyright. N'olaba ne music w'abana abasajja engeri gye bamutambuzaamu nti Chameleone we yakola album oba Bebe Cool ne bazitunda because ennyimba za Bebe Cool amazima gali nti zo tezaatambulanga. Ennyimba za Bobi Wine ne Chameleone zaasinganga okutambula. Eza Bebe Cool tezigira nnyo. Naye amazima gali nti Chameleone oyo yes wadde bakola akakukulu kaabwe ne bakola ki ne basiba omugongo okulaba nga abayimbi tebayitawo but nabo baatoba okulaba nga bayingira industry n'okulaba nga nabo batuuka ye batuuka because omuntu wasalirawo okugenda ebweru nga waneeno studio gye yagendamu omusajja gwe bayita Geoffrey omusajja Ronald Mayinja nga alinamu album namba gyali alicordinga for over like omwezi mulamba. Okitegeera ekintu ekyo ng'okulikodinga oluyimba oyinza okumala emyezi 6 ku 8 ng'olinda muntu amaliza okulikodinga oluyimba then olikodinge. Kitegeeza nti webanga yagenda ebweru n'agenda looking for the way okulaba nga alikodinga that's a credit a hustle. Tamino ekyatwala Chameleone yali talina ssente kino nkikubuulira. Bobi Wine yagamba alina mwaka mu studio yennyini gy'oyogereddemu Bobi Wine yagenda n'asasulayo ssente n'alikodinga oluyimba lwe olw'akagoma kalobembera. Chameleone yali talina ssente. Naye muganda yali talina agenze kufuata ndongo because ekyamutwala Kenya nga talina ssente. Mpuliriza Chameleone okugenda Kenya okugenda Kenya okimanyi nti waliwo group njerabidde erinnya be bamu ku baamugamba nti alina okufeaturinga agende Kenya abanga ayagala okufeaturinga ku album eyo gye bali baddamu okufulumya empya teyagenda nti agenze ne ssente but ekimu ku byamuforcing okugenda yalina passion y'endongo nga ayagala kutambuza kugira kuyimba n'ekirala abantu abamupromising okubeera eri good group eyo baba bayita batya bali awo erinnya sirimanyi bulungi nnyo sirijjukira bulungi bwe bamugamba agenda featuring ku album yaabwe kwe kutuukira wali eri bwe bawogopa DJs okitegeera ekintu ekyo so yatuukira muogopa amutwala muogopa DJs Bebe Cool era asangayo Bebe Cool anti wulira Bebe Cool yasanga Chameleone e Kenya Bebe Cool yatwala Chameleone muogopa DJs. Ngenda kuddamu nzanye statement omunnamawulire gye yayogedde Wakyamuka TV Zey William agiwulire. Nga tonagizannya katono ani Budeshi
nze kyenjagala sagala abantu bagambe mbunza sinzala wa Kamiri Chameleon muyimbi wa kabi neggo omuntu gwe balina ofukamirira mu industry muno alina okubanga success ye industry yonna egibenefitinzeemu nkati olaba Diamond Platnumz singa bagamba mbu Diamond abayimbi Tanzania amufukamirire teri awakana success ye eshapinze the entire music industry ya Tanzania oyo gwe bayita omuyimbi ayetagwa okufukamirirwa okitegedde Jose Chameleon hit azina azikubye n'abala bazikubye Alien Skin katika nkugambe kino Chameleon era akubye ekivulo ekyenkana ekya Alien Skin yakubye ekivulo ekisinga mu Uganda muno mwonna teri akiyina Chameleon takuba nko ekivulo kenzo kye yakuba wano wa Ekololo okitegedde kati maliriza selector kajja kuba ebintu selector naye ayogereko eri eggwanga katono nnyo si bulango katono nnyo Deshi wangi Deshi katono nnyo nga tonaleeta eyo gundi ya Kyamukaye ab'amawulire tulekeraawo okukyamuukirira tukyamuka nnyo bwe buzibu kugamba okufukamira okuvalaba nze nakigobeddewo singa Dr. Dre batambula bamuvunamidde tulekeraawo okukyamuukirira n'ebyange kale anjizanyi era kubuuza Dr. Jose Chameleon nga mwesimbye mwenna oba tolina hiti 5 omusanga fukamira ku ttaka omubuuzi kyekitiibwa Dr. Jose Chameleon mwalina okutambulira naye nga amazaali bw'amalulu njogedde gwe simanya kididi ku ttaka tuwamenye Fiki Gaza ku ttaka alimpa Yesu lisina mutwe Alien Skin kutaka Alien Skin talina fukamira kutaka yambye kutaka fukamira nga abuza fukamira Chameleon byakoze tadaba yadde nedda Fiki Gaza tomuteeka mu luwunga lw'aba kididi ndi bafukamire wabula manya Alien Skin alisi yewombekako n'amubuuza gambye kutaka tatekereke bw'aba afukamira ne Alien afukamire kati ayinza okwewombekako ekingisa hayeka gwe nzikiriza yayinza okugira mu bwati palaso yayinza ogira mu bwati awo bonna simanya nze Justin nantume kutaka